Kusaawa nga zoolekera okuwera mukaaga ez'omutuntu ennyonyi namunkanga ebadde mu Papa aba Orthodox lwetuuse ku kasaawe k'eggulu mu Acholi. Papa yaniriziddwa abalabizi aba Orthodox ab'enjawulo n'abantu abalala. Papa oluvudde wano ayingidde oluseregende lw'emmotoka olumuwerekedde okutuusa ku kyalo Acholi Nyek mu ggombolola y'Erakwaya mu disitulikiti y'e Omoro. Papa olutuuse atandise n'omukolo gw'okuggulawo n'okutukuza ekeresia ya omutukuvu Catherine ku kyalo kino. Emikolo egy'enjawulo gikoleddwa mu kuggulawo ekeresia eno nga kubaddemu okukuba enzigi olwo ne balyoka bayingira. Olutuuse munda era waliwo emikolo egy'enjawulo egikoleddwa mu nzikiriza eno ey'aba Orthodox. Oluvannyuma ekyambalo kya Papa kyabaddemu ekibadde kitukula ng'amatobuta kiyuziddwa olwo obugoye ne bugabirwa abantu ab'enjawulo. Abafunye ku mukisa guno mubaddemu omubaka wa Lwemiyaga Theodore Ssekikubo, omubaka w'e Kalangala omukyala Helen Nachimoli, nga Papa abambazizza akambalo akeeru akavudde ku kyambalo kye ekiyuziddwa. Ekikoleddwa wano olwaleero kitukuvu nnyo n'olugoye olwo lwakoleddemu emirimu egyo okuba nti aluyuzizza ffenna n'atugabirako abamu ku ffe era nga nze omu ku bakafunye kiba kitegeeza emikisa gitambule nawe buli gy'onoolaga nga buli kye nnaakola nga n'enjyayo olugoye luno nja kufuna bya miracles, nja kufuna emikisa, nja kufuna ebintu bye mbadde sisuubira na kufuna naye nga mbifunye. Egyo gino gy'emikisa gye tufuna mu kukyala kwa Papa oba Patriarcha ffe nga Abakristaani Orthodox abateefu. Obugoye obulala Papa akoze omukolo gw'okubukasuka mu bagoberezi olwo abasobodde okufuna omukisa ne bagabanako. Obubaka bwa Papa akubiriza abakulembeze b'omu kitundu okubuulira enjiri ereeta emirembe n'okwagalana. My son Nectarius, you love your priests, you love the people of Gulu, you love everybody and teach the mission of Orthodox, then you have the blessings and whatever you want in life. Να τον διαβιβάσω, να τον διαβεβαιώσω ότι ό,τι γίνει στην περιοχή είναι για αυτούς τους ανθρώπους. And he would like to give you, to make sure with you that whatever is going on here, it's because of the blessing of God, and may God bless you so that you can serve people. Atwala ekeresia ya St. Catherine Papa gy'atukuza olwaleero ategeezezza nti okukyala kwa Papa kwa makulu nnyo ddala era naawe ebitonotono ebikwata ku ekeresia eno. Church has nurtured so many souls. This place was formerly one of the base of the rebel leader Joseph Kony, who had his house under the mango tree where we started a church. Then we changed his home into a church. Now this place is a place for healing, a place for spiritual nurturing and changing the attitude of people and also socializing. This community come together, they do farming, they have their groups, they come to church, they pray, they have their committees. So it is changing life in so many ways. Papa aba Orthodox yatuuka mu ggwanga ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno era ng'ali ku bugenyi bwe bwa nnaku 3 wano mu Uganda wakubukomekereza olunaku lw'enkya mu bitundu by'Ejjinja. Nze Andrew Sebbira wano mu disitulikiti y'e Omoro.